Dokita nga tunava Kenya bwetutunulira abasajja bano abasoowaganye ne William Ruto basajja bampizo era tulina gwoyogerako ng'anyoomeka. Twalirowoozezza nti mu kusoowagana ne William Ruto baali badde beekozeemu omulimu olwaleero okumwaŋŋanga 2027 ekitannalabika oba tukitwale okusooka kiki ekikiremesa oba si kyo balaba bakyalina obudde bungi nga banaakikola mu maaso kuba okulonda si kwewala yadde omwaka guwera. Kakati obudde bwo bakyalina ebyobufuzi bya Kenya tubimanyi nti ekikolwa kimu ng'ebula olunaku lumu okwewandiisa kubeewo kisobola okukyusa byonna. So obudde bwo bakyalina naye kimu ku kitabula bannabyabufuzi Kenya era kikitabula bannabyabufuzi okwetooloola ensi amaanyi ameemanyi. Naye ku nkomerero oluusi bwe balabanga okwegatta kwe kubasobozesa okutuukiriza ekigendero ekigazi kye bafaanaganye ekyo basobola okukikola. Kyekirwaki nga tetunagala mu bulamu nakugambye nti okuvuganya oba olwokaano lukyali lwakyenkanyi kumpi buli ludda kuba buli kimu kisoboka. Ekkonde evvannyuma likyasobola okuva ku buli ludda, lisobola okuva ewa Ruto, lisobola okuva ku opposition. Ate akalulu akaawo eryo ekkonde evvannyuma bwe limala okujja kaba kawedde. Mutahingunyi kakensa ebyobufuzi Kenya yakiyita tyranny of numbers. Kasita kimala okwesuulika nti gano amawanga na gano geegasi obala bubazi muwendo gw'abantu mawanga ago n'otegeera gye kigenda okuggwera. So mu byobufuzi bya Kenya ku ddakiika esembayo buli kimu kikyuka. Ngenda kuba ebyokulabirako bya mirundi ng'esatu. Okulonda okwa 92 nga kubindabinda kyali mu giraasi nti Moi tasobola kuwangula. Moi yabateegera ku kizigo ng'empologoma enkadde bweba n'abatabula. Bo bennyini ab'opposition abaali balina amaanyi n'abaawulamu emirundi esatu. Mukago gwa Ford, Forum for the Restoration of Democracy in Kenya, kyali kisinde ne kifuuka ekibiina ky'ebyobufuzi. Ne bafunamu Ford Asili, Ford People ne Ford Kenya. Mu mbeera ya bulijjo ebibiina ebifaanaganye ennyo amannya bwe gatyo bandibiganye n'okwewandiisa. Naye Moi yagamba Attorney General baleke babawandiisa nze ebyo binkolera. Era akalulu kagenda okuggwa nga Moi awangudde naye nga taweza na bitundu 4 ku buli 100 nga bali bagabanya obwabwe. Kenneth Matiba, Jaramogi Oginga Odinga n'abadde minisita w'ebyobulamu Kibaki naye n'asala eddiiro n'atondawo DP. Era bamu balowooza nti ako nako kaali kabadde ka Moi. Kubanga mu kuva mu gavumenti yali tatoola ku bululu bwa gavumenti, yali atoola ku bululu bw'amasekati ga Kenya. Kenneth Matiba we yalina amaanyi. So kati Ford Kenya bwe yabulukuka n'ofuna Ford People yinza n'ogezza ebbali kuba yo yali nafu. Ne Ford Asili ne Ford Kenya, Jaramogi Oginga Odinga taata w'Odinga ne Kenneth Matiba buli omu n'atwalako oludda. Kati Jaramogi yatwala obululu bwa Ford obutali bwa masekati ga Kenya. Kakati okujja kwa Kibaki abadde minisita mu gavumenti eriko bano gye balwanyisa n'atondawo Democratic Party ba Martha Karua we bayingirira parliament ku kada ya DP era masekati ga Kenya. Karua n'afuuka MP w'Ebicuku constituency n'abeera mu parliament emyaka 20. Kakati ye yamu olaba engeri Matiba gye bamukosa. Ye yali opposition leader tewali kuboosaaboosa. Naye bano babiri omu yamutoolako obululu obwa opposition wabweru w'amasekati, omulala najja n'amutoolako obululu obw'amasekati waava. Naye nga bonna bw'obagatta basingira wala Moi. Naye Ssemateeka ebiseera yali agamba first past the post kasita osinga ne bwe kaba kalulukamu oba omaze. Bw'atyo n'abamegga. Naye kikolebwa ddi ekyo ku ssaawa nvannyuma kati jangu 2022 Moi ataddewo Kenyatta
Kinyata yali ayolekedde okubawangula nga Moi bwe yawangula mu 92 nga tawezeza bitundu 5 ku buli 10 naye nga abasinga. Kakati opposition kwolu nefuna okwolesebwa. Odinga, Raila Amolo Odinga ebyokuvuganya n'abijja mwenda n'asalawo okuwagira Kibaki mu kyayita Kibaki tosha. Okukakana ng'omukago ogwa NARC National Rainbow Coalition kufunye obululu obusoba ku 6 ku buli 10. Teri yali abufunye mu byobufuzi bya Kenya bukyabadda mu politics w'ebibiina byobufuzi ebingi mu 92 bwakoma ku Kibaki. Naye nakyo kyajja kusaawa nvanyuma singa tebakikola buli omu n'akwata kkubo lye nga bwe baakola 92-97. Kinyata yali abayita era yali confident nti abakuba mu bunafu ne bigwa kusalawo kwa saawa nvanyuma. Kati jangu 2013 mu 2013 Musalia Mudavadi jukira yali vice president wa Moi yasembayo. N'olwekyo yalina profile nene kubanja abaali begwanyiza entebe. Ye yali esinga ne Odinga. Yandibadde amusinza profile yafamu akogo mu kabenje Kenya mugenzi Professor George Saitoti. Kati profile ye nga nene. Kati Kinyata n'amusalira akakodyo kusaawa enfanyuma. Najjane ndagaano nga yagibaze ng'ewoli obwa president ye Kinyata mu myuka. Naye ng'ekigenderera kumulemesa Odinga kumutwalanga mu myuka we. Kati amuga oli agenda kuwa bumyuka nze nk'owa president. Kati bwe batuuza press conference Odinga ne bawulira ebyo. Odinga ng'ayita Kalonzo nti musajja wattu yadde twatabuka mu 2007. Mudavadi agenze gwe jangu. Kalonzo olwajja bwati enkeera Kinyata n'atuuza press conference ti abawagizi bange bangambye sisobola kuvuganya nga siri president. Nga Mudavadi takyasobola kudda Odinga yalangirira Kalonzo musyo. Akalulu we kaggwera. Kinyata n'abawaavu. So politics wa Kenya omuzungu akita blockbuster entertainment. Aina twists and turns okutuuka ku dakiika esembayo buli kimu kisoboka. N'olwekyo obudde bukyaliwo kyalaba bingi kubanga terina abadde akisuubira kino ekyakangata nti kijja kubaawo. Kiba kigenda nti politics we Kenya muzibu. Katubawo obudde kiki ekitabudde abo Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadaawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like.